Njakuguma mbere bw'omu bwenti nawe nenoonyezayo darling naye kansooke nkukulise Juliana kabebi kakulike nnyo. It is the final channel, Zanena SPV Graphics and of course Afcloud. Juliana Kanyomozi alina obubaka bwawadde abawala ddala abato abakozesa family planning. Naye kansooke nkuwe kana akayimba ka Chris Evans nkaguddeko ne kannyumira kayayimbira Juliana ng'azadde. Evans tandika. Njakuguma mbere bw'omu bwenti nawe nenoonyezayo darling naye kansooke nkukulise Juliana kabebi kakulike nnyo. Erinnya kawe quarantine katume kafyu over lockdown wasekenga nako omwoyo bwera gube mu ddembe bulijjo. Njakuguma mbere bw'omu bwenti nawe nenoonyezayo darling naye kansooke nkukulise Juliana kabebi kakulike nnyo. Erinnya kawe quarantine katume kafyu over lockdown wasekenga nako omwoyo bwera gube mu ddembe bulijjo. Akayimba nga tukawalidde obubaka Juliana bwe yawadde abawagizi be oba abagoberezi be oba abantu bonna abalina kuba Juliana kyemmanyira olumodo w'abantu bangi. Yawadde abawala abato abatanatandika bintu bya bufumbo bino n'abagamba empeke ze mukozesa eza family planning za bafumbo. Ayogera out of experience. Juliana abadde n'olutalo olufuna omwana ndowooza okuva yafiirwa omwana wooli abadde agezaako emirundi mingi. It had to take a miracle okulaba ng'omukyalo ono afuna omwana era lyessanyu eryo. Naye asuubira obuzibu bwonna bwava ku makerenda gano oba contraceptives ezo ze bakozesa abakyala. N'agamba ate kiba kibi nnyo omukazi atannazaalako okumira empeke eyo. Nakozeeko research ne mmanya obuweke obw'enjawulo n'empiso. Waliwo ke bayita mu China mb'omira kamu omwezi mulamba. Nawuliddeko empiso gye bakkuba n'omala emyaka 3. Zino n'empeke ziri nnyo mu baana aba university abalowooza nti obupiira tebunyumisa kintu nga bwe kirina kubeera. So ne baresootinga ku buweke buno obugezaako okola omulimu gwe gumu ng'akapiira ge bandikoze. Naye jjukira akapiira ko kakuziriza ne ku ndwadde obuweke kye butasobola kukola. Wabula ate obuweke bubi nnyo okusinga obuweke n'empiso bibi nnyo okusinga obupiira kuba n'obupiira nabwo bulina obuzibu bwabwo. Abakyala abavuddeyo nga bayogera ku kanso oyo owa n'abaana kigambibwa nti kondomu zino oba obupiira butera okuleeta embeera eno. Naye ate obuweke bwonoona system eri responsible for reproduction. Kitegeeza ki? Nti amajigo era ojja kwegendereza nti no abawala abasinga, this is out of research engeri gye siri muwala, buli amira akaweke kano reproductive system ye oba cycle ekyuka. Obadde omala mu piizi ennaku 3 otandika omalamu 4. Olumu oyinza okuyita emyezi nga3 nga tolabye ku nsonga. Ekitegeeza mbu kirina effect egitadde ku reproductive cycle yo. Kati byebyo mutera okulaba abantu abakola embaga ez'ebbeeyi empitirivu naye n'amala ate n'alwana n'olutalo lw'okunoonya omwana. Awo basenga be bajjiramu bamama fiina nga baluzaalo bani n'ogamba ebintu ng'ebyo luzaalo biki bituuka bityo okubanga bya bbeeyi nnyo. Abakazi waliwo babayita ssanyu ly'abakyala pulira nnyo basenga nga bagamba kagenda ebugga wowe. Bino byonna ebiweke birina effect ku nsonga eyo. Newe wandibadde nga toli na bukalu olw'ensonga nti okozesezza ebiweke bino oba n'empiso oyinza ofunamu obuzibu n'obeera nga tokyabuuka kiira. Yogeramu nga kkojja ekyo kye bayita okuba munnamawulire. Olina okukola research n'obeera nga omanyi okusabika ebintu byonna. Naye n'obwakkojja ndowooza mbusobola. Awulira nti nsobola obwakkojja mpandikirawo ku comment ongambe tandikawo kojja Zanero bwe tunayogerera ebintu nga bino. Ate ekyo kijja kunnyumira nga ndi kojja Zanero.
ndowooza jinza ofuna abagobereza ab'enjawulo. Naye Juliana avuddeyo n'obubaka obwo ng'ategeeza abaana abawala kyo kituufu. Ku kampasi ekintu ekisinga okutambula ku famasi ezirinaanye kampasi bwe bukerenda buno bwe bayita ba mu China n'ebyo oba morning after pill obuntu obwo. Bwe nakozeeko research tombuuza nagikoze ntya ndi munnamawulire nazudde nti famasi ezisinga okuva ku Lwokutaano paka Sande zikolera ddala ssente ez'enjawulo ku bukerendo obwo. Era nayongedde okumanya nti abantu tebakyagalira ddala bupiira, era wokola bizinensi nga gw'otunda bupiira oyinza oddiba nabwo. Ekineewuunyisa abantu tebakyatya ndwadde oba endwadde mwazinafuya. Bayinza okuba Abannayuganda bagamba abasama twabanafuya, endwadde twazinafuya. Naye nga eyo message Juliana gy'awadde abawala kyemmanyi gwe awulira oba alaba olina okuba nga omanyiyo omuntu eyali akozesa akaweka ako bayita mu China oba yali akozesa ku mpiso okugezaako okweziyiza okufuna olubuto. Ekyo nno kirungi okweziyiza okufuna olubuto, okuzaala abaana bootetegekedde, ebyo byonna birungi. Wabula negative effects eziyinza okufunibwa. Karo soko jje Karo. Ensonga y'obuweke Karo soko obulire kati nina wano omukyala mulungi nnyo nno mujja mulabaawo gye bujja mu maaso. Juliana avuddeyo n'awa advice ku buweke abaana ba campus bwe bakozesa ennyo nti era obupiira tebukyatambula. Kikyoyogera ku buweke kisinziira wali okozesa akaweke kyo kya bulijjo ebyo biri nnomo okozesa obuweke biri nnomo kubanga kati hawumirawo kaweke ne bakufubutuka ku halaali. Ensonga z'owulidde si zange, naye akaweke nze nsigala akugamba ojja kunoonya omwana otuuke n'okgenda mu basenga oteekemu n'obuwumbi ng'ate akaweke ka layisi ka mutwalo. So ndowooza abawala mwenna abatali bafumbo muwulidde obuweke mu bwesonyiwe. It is the final channel, Zanel at SPV Graphics and of course Afcloud. We out.